Vinka bazina mbona kale ntegedde gy'olaga naye I think ekibuuzo olabika okibuuzizza bubi kuba oŋŋambye bafaani nga bajja ne bazinako nange because usually this mukana akaseera ndi pushing oluyimba lwange all over you naye when you go to my pages videos zijjudde kuli nga ndi ku stage ne bafaani bange just obuzibu we bujjira jangu naye ate tonkwatirira otegedde awo obuzibu we bujjira tojja kunkwatirira tubeere ki bad touches osobola okunkwatako mu ngalo bwoti nawe walala nekutama I love that. Next time ojja kundaba ndowooza tufune ebibuuzo nga bibiri bananga abawagizi bange mwenna bangambye abawagizi bange abatasobola genda mu bisaawe kwegatagata n'abantu balala nammwe oba omanye oli eyo oba oli wa bigere oba okozesa ki naye ngwena emitwalo gy'okkumi bambi jangu let's have a good time mujje Skies Hotel Naguru 29 luno olwokuna mujje mwenna. It's gonna be an amazing experience. Akapera tuwe kapera I say I need you wanna come let you go. I need you wanna come let you go. Only sera yenina yambulako. Kyokuba nti ogenda kukola ne D Maestro Band oba D Maestro Band yasaze okunda this time bulungi because before yali Winnie Nwaji. Unfortunately I missed it naye this time yenze so I'm in Chulika bulungi. It's my first time okola ne band but not my first time to work with a few individuals of the band so chinyangwide nanyo. I'm excited. kyanjawulo ki D Maestro Band kyeyina okusinziira ng'okusinga ku band z'okuzina kisobola kinyonyola kuba nkugambye nkoze nabo abasinga otegeera with different other individuals so buli omu ali unique in their own ways era nja kuba nkibalaga on that day. tusooke tufuneyo ku bibuuzo oba oliawo because siriwo nze nzekka mu kizimbe ndi ne bannamawulire bannanga abalala nabo ate bakubuuze ku bibuuzo so okay. Recently when Winnie Nwaji ku Skies, are you not scared to be replacing or was that an appeal now compared to that? I'm not replacing anyone. Let's be guided. But kunyonyode ne bagamba nti every last Thursday of the month. Okay, you are the next to Winnie Nwaji. Yes, so what's there to be scared of? Vinka is a unique brand. Winnie Nwaji is a unique brand. Nawe twayimba oluyimba lwaffe amaaso bw'oluwuliriza right now n'ennyimba otegeera oyo Winnie. We twali ku luyimba lwaffe olwa Chekecha n'ennyimba otegeera oyo Vinka oyo Winnie. So we are both unique talents. Amanya bampita Abe okuva ku mukutero kya Uganda. Ebibuuzo byange ekimu kigenda kugendebwa Vinka ekigenda kuwa ategese. Vinka tukulabye nga tondabeerayo na maiden concert in your whole career. Maestro Studios evuddeyo n'ekutegeka wewe bakwadde business. But kolowoozezza ku career yo kwe ng'omuntu azza akikolerera. Because tusuubira nga baatadde nga nakivubongo oyo nti abantu bakusuubira abalina ennyonta y'abawagizi. Naddala bano ba foot soldiers abawansi. Bakusuubira okubeera nga obadde ogenda bayiwamu ekivu anytime. Because they have been looking up to you. Have you thought about that? Okay, this is not a concert. Let's start there. The Maestro Band, yazze management, geyagala Vinka entertaining bafans ba the Maestro Band ababaddewo already every Thursday ku Skies Hotel. Shegera. Concert ejja kujja mu time yayo. Neba fans bange balina okimanya sagala concert defining Vinka ng'omuyimbi. But one thing I can promise you, ennyimba zongenda zibawo. And then ekibuzo kyange ekigendebwa CEO.
mulowooza kuba n'abayimbi oba oliawo bwe tuyinza okuyita abatakyaliko kubanga of late owulira nti walese Chameleon, walese Nyash, olese Vinka, olese the Blue 3 Asindi, bali abayimbi abemabega nga bakireva gye mumuluza tembasuuliridde Abdumulas. Webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Mpoza gambye mukutu ki? Ebyo kya mu Uganda. Ensonga gy'ogedde nkulu nnyo. Abayimbi be tuyita abamu nga abatakyaliko ennyo ate be bayimbi bawaniridde music. Tubalowoozaako nnyo era tusuubira nti exclusive eddako tusuubira nti tugenda kukola ekikadde edition nga tugenda kuleeta ku bayimbi abamu okola ki boyita nti abatakyaliko. Abamu tubagezezzaako nga bali bize. Nze omuntu omu nzikiriza nnyo mu bayimbi ngaabo tebakyaliwo nnyo naye nga ate balina music kati nga Irene Namubiru baani. We are in talks okulaba nga tubaleeta. Klebajje bw'anabakkiriza okujja naye ne bafaanyi baffe nabo babakkiriza kyajje bamusabye ebiseera bisinga onambuza ekibuuzo bakiwulidde bulungi tusinziira ku bafaani kye baagala n'omuntu asobola okukola ta okijjamu. So si bonna nti abatakyaliko basobola okujja wali naye mulimu bangi abasobola okujja era bagenda kujja era mujja kujja mubakoleko interview mujja kubalaba nga bayimba. Webale nnyo. Kale amanya nze Devotion okuva ku BBS Terefina eyaffe nekusere ku kitwaka extra yg omukutuuka banamwaba YouTube ne ku www.trackag.com website